amanya Sakari Abdulrahim ngambira Kayunga wa Kiso. Nkunga banna Kayunga mwenna banna wa Kiso mwenna muberenga muvaayo mulago obuwagizi w'amaanyi. Insha Allah tujja vaayo nga tuwagira era nga tuli bawanguzi. Ensonga endeese wano kuwandiisa mu nsitano y'omumanyi okubanga nsiikanako abantu ab'enjawulo ebirowoozo bikule tubiminga ebiga ate oba oliawo era tusobola okuuka abawanguzi. Mwenna muveeyo tubeere nga tukwatira wamu biidinillah obuwanguzi bujja e Kayunga wa Kiso mu disitulikiti yaffe ey'ekitiibwa. Mbasaba bano wa Kiso family mwenna abali eyo mubeere nga mutumbula Power of Africa Radio. Bayizi bannange ku Bilali bwayise mwenna mubeere nga mwekumira ku Power of Africa Radio. Ne bayizi bannange eddala betubirya ewamu emmere ku ssomero zikusanze ba group namo bagamba bannayo mubeereko umura insha Allah n'ebintu byonna tugenda nabyo bwayise. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.